when we get hurt so much, tutuuka ekiseera emitima gino negiguba. Nobeera in a state of I do not care anymore. Ekijja kikole ki? Doreen, omukazi atayagala kukwatibwa tasobola genda kwendera mu motoka ya bbaawo. So she didn't care. Ngakimanyi nti she intended to get caught. Okitegeera? Ngakimanyi nti one of your friends one day alikulaba okundaba akugambe. And I think that is what she wanted. Naye ng'omukazi oyo okutuuka ku extent eyo, do not tell me nti tebaagalanangako na musajja ono. Toyinza kungamba nti they've never been in love. So meaning yalaba ng'ejjogo lisusse maybe. Obujja obwo obuntuntu obutonotono obukolebwa ba partners. N'olumya munno n'olaga nti tebikwatako. N'akugamba nti kano kanyize n'olaga nti tebikwatako. N'akugamba nti n'okola kano. And with women, it is built up anger. It doesn't come overnight. It is something that they keep so safe for so many years. Nakusimahiringira nakufumbira emmere ne mugenda ne mwebaka ne muzaaliramu n'abaana. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, hi lovelies, welcome to my YouTube channel during a sasira. Yeah, Chala Mwesigwa. Hey. How have you been? Good. Oh, you can do Swahili. Even that time you were in this Swahili. But it looks good on you. After losing weight, it'll be fine. Okay, fine. So ngezeko short hair. I don't know how it would be like. I think okay. When you know the first cut in my head, I'm like, no, but mundanga basobola chikola no fanana bulungi. My hair had like gotten broken out. So the baga no buja bugenda buzikuza zigenze zikoma. Emne banga biswahili by the way kasofuna bisiba bulungi uteri kutula ati chobola bangwe kutula nnyo anna other is all bulungi. I'm good. How is our baby? She's okay. She's okay. That's nice. Wamwentisa duli bebasitema abaana ngamba mukama because nakubira after how many days I thought about immediately. Jesus Christ. Immediately ngamba niko makafana ndi panic yandi baddewo mukazi watu. I got so mad. People are mentally sick. Like, what is that? I called school. Ngamba banange, call us, all stakeholders. We need to discuss this issue. We need to see how our kids are protected. I mean, like every corner of the school, it didn't make sense. Go gamba skari yaliwa. Many questions. Did they even no have answers? I don't know. I don't even know. But whatever the case, so sad. Bananga mukama katonda wange. Chibichi bwana wala chigendere ddala wala. Bajja kusi namulabanga ki? Nagera nemulaba nga namulabe mu court recently. Nanyize. I didn't even want to know balabika batyo I don't care. My people can even pretend. Mentally sick, mentally sick. He's just so mentally sick. Kubanga omuntu ali mentally sick. Toyinza kugamba nti ovudde gy'ovudde. Nga story nga we tugiwulira ogenze ekyanjo opangisiza apartment naye ng'oli mentally sick. Kakati mental sickness yo n'ofuna abakuweereza ssente ku mobile money oba gwe n'ozeeteerako okitegeera ne pin yo eya mobile money ogimanyi bulungi ogenze ku ssomero oyogedde bulungi ne administrators nga bw'oyagala okuleeta omwana and you want to know the requirements with all your mental illness ebimu era nawanda nagenzera badde ndine bali abalala bagamba muwe bail bamuwe bail bamubanti muwadde bail
ne batubuulira olunaku lwe bamuwadde bail. Yes. Okitegeera? Yes. Bandimuwadde bail. Naye kati ate mpulidde Mama Flower ng'agamba nti ate the Americans are claiming him. But nze kyendowooza nti bw'aba yava ewaabwe mu America najja n'akomitinga crime ewaffe e Uganda, I think he should be prosecuted here. Bw'anaamala okubeera prosecuted nga kooti emaze okumusalira omusango gwemusalira, then the Americans can do whatever they want with him. Kati bo baagala kuleeta mu bino nti ate human rights nti ate biki abaana be yatta tebalina rights oba bazadde b'abaana abo tebalina rights over their kids. Who gave him the right okugamba nti it is up to him to take someone's life. Ekitegeera ebintu ebimu government yaffe nayo, if it is true the Americans are claiming him, if it is true then nze simanyi nnyo mateeka naye nze kyendowooza bw'oba ozizza omusango ovudde ewuwo n'ojja ewange n'omusango n'oguddiza eyo ate abeewuwo tebayinza kutandika kugamba nti n'ekisookera ddala oyo taata waffe oba maama waffe mu mutuwe ffe tujja kumanya eky'okumukolera. Nedda, omusango yaguddiza Uganda. Kituufu. Okitegeera amateeka agaffe ag'e Uganda ga njawulo n'ag'ewammwe. Kiki ekyamukomyawo e Uganda? Okuzza omusango ate bagita jannagomola ate nga it's not the first time yatakola step brother we. Okitegeera kati mu Uganda akyayinamu emisango mingi gyakuwoza. Kakati Abamerika bwe baba nga bamwagala bamulinde ku nsalo za Uganda n'Amerika. Okitegeera bwe zibanga gye ziri bamulinde ku nsalo za Uganda n'Amerika fe wano bamala era we are all waiting. Speculation tulinze tulabe kubanga it doesn't make sense. It was an ugly scene. Those innocent lives were claimed. Yes, innocent kids. Okitegeera kakati tetulina kulaga nti ensi yaffe nga Uganda ate Omumerika alina okututegeerera. Nedda, abaana be yatta baali bana Uganda, bazadde baabwe bana Uganda, baali basomera Uganda. Okitegeera despite the fact nti he has citizenship, American citizenship, baamuzaalira kyendowooza nti baamuzaalira Uganda. Emisango gyonna gyonna agizizza Uganda. So I think simanyi nnyo mateeka ago naye I think Uganda has a right to prosecute him in the courts of law. Bamusalire bwe bamala okumusalira relatives ba America banaamanya ekyokukolera. Tulinze ekisembayo verdict esembayo kubanga maane. I can speak English. I don't know any other language. English, but I can't tell me. I don't want waliwo abatalina kubeera in like batukola bubi. Waliwo yamala okomitinga crime bandimuwadde abantu ne bamubuuzaako kale just handshake baagaana mumuleeteko wano tumulabeko tumubuuzeeko and crazy things happening. You see this waliwo munange kaguni bwe nagambye like omukazi yazze ewaka kyokka omukozi namulabe ng'alinga kabadde nga kalinga mu 2019 awo ebityo n'akwata vidiyo n'amugamba nzabadde atakwisa binga abadde lutwalanga mwana wange lwaki otadde kovu munva siba kusanga kovu lino munva wadde ogenda kulindisa nkole ntya kiki obadde obaza oyagala kunzita kiki abaana bange obadde balisa ki abaana bose sobola bakola kintu kyonna abaana bose sobola anti nagala kiki nandi nkukozeeko tewali nkuyisa bubi lwaki obadde ompaddeko nsonyiwa mutima neŋŋamba what is that bateekamu eddagala ng'ayagala kutoona atwale amaka anti amanyi babagamba ba commission because normally they say I know they are human beings true naye bagamba sometimes ababa hiring oluusi tweyisa bubi ne tuba provoking ne bakola bye bakoze. So in such a scenario, like I don't know, first of all mukozi ewaka mama we yafudde so she had to go for burial. So in that like what is that? Like why ngenda kukubira ssebo kalese kakati ekintu kye tulina okutegeera Doreen nti omanyi nti ffenna tuli balalu but the degree of madness varies from individuals. Bwe bagamba buli omu alina kakati mental wound. Osobola okukwata omuntu ogamba kati jangu eka onkolere
naye omuntu ono gw'oleese mu makaago tolina ky'omumanyiko yadde n'ekimu ate ebiseera ebisinga tetulina na budde bunoonyereza true very true okubira muntu akuconnectinga nti omukozi oli yagenze nfunirayo omukozi omulala nti nfunira transport bamuleete ng'agenda kukyala akugirayo gwakugiddeyo ng'amupakira ng'amutuusa ewakaawo naye bwe bakubuuza omumanyiko ki n'erinnya lye eryokubiri oyinza okuba nga tolimanyi ng'omanyi lya sikola lye bakugambye okitegeera kati abantu bano gye bakulira bakola ebintu bingi oba bakulira mu bintu bingi omwana basobola okumukuleetera ewodore ng'ekyamazima tomuyisa bubi nga bwe bagamba nti nno abakozi abamu babayisa bubi kye bava bakola ebintu bye bakola ng'ekyamazima tomuyisa bubi ng'omwagala ng'omuwa ekitiibwa kye ng'omuyisa ng'omwana naye abaana bano abamu nga balina trauma zaabwe ze baava nazo ewaabwe nga balina anger issues okitegeera okusinziira ku mbeera ze yakuliramu kati najje no nalaba ng'oli mu mbeera ennungi n'anyiiga n'akulaba oli mu mbeera ennungi yayagala okusoma ye teyasoma abaana bo basoma okitegeera yayagala oluusi bano betufuna nga bakulukulumuko yayagala obufumbo bukyaganye gwali mukukolera oli n'amusajja kati ebintu ebimu oluusi nga toyina nakyo omugambye bigenda biraisinga those tempers mpola yes n'abeerawo ng'akukolera emirimu naye nga katempa kali kagenda kalinnya mpola time bwetuuka ekikatriggering nga kibeera kintu kitono kuba omukazi oyo woba obadde omuwuliriza yagambye nabadde mubi okukunenyaako zaakamazeeyo nkunenyezaako gwe mulundi ogusoose okukunenyaako nabadde mubi nabadde sirina kugambako kati ng'oluusi amugamba oba maybe emmere wakyewa mu bye nnakugambye mwe mwabadde ebikyamu kye nayogedde n'amugamba waŋŋambye tomumanyi ekyamuweesezza ekkovu yamugambye tamumanyi okitegeera naye ate ng'ayinza okuba yagambye ekyamazima by'okola sikutegeera bulungi simanyi oli muntu kika ki okitegeera but because someone has anger issues they will understand whatever you have said in their own way and they will react in their own way okitegeera yes kati abaana bano tubaagala naye oluusi tetumanyi kyetukola kyetwereetera waka oyo naakuyamba n'ateeka ekkovu by'osobola okulaba bulungi omulala ajja ddisalasala kubanga nze kyemmanyi ku makovu gano eriyo amalungi ge balya naye eriyo agali poisonous ge balya bagandagako omuntu agenda okuteekera ekkovu nga si gwe gusoose okikola kubanga obuvumu obugyewo obuteekero that means wakikola akola dda you just continuing whatever you used to doing ono neyateekamu kakamera lumu edda byasakulatinga ku social media nga afuse mu kacupa oba mu kakebe ali mu kuyiwa mu nva za boss bosi nagamba omukazi nga sina kyerali mukoze yes okubaagala tubaagala naye nze ndowoozaamu oba bw'oba ofunye omuntu najja n'akulongoosereza n'agenda nze nange bwenkola n'omusasula akasente n'agenda n'omanya nti uniforms z'abaana azoozezza azigolodde za week number ebintu abyozezza buli kimu akikoze naamanya preparinga n'enva for the whole week waliwo enva ennungi ng'oziteeka mu fridge ng'obugumyako bugumya naye kati this is a person Doreen ogenda kubeera naye osula naye mu nnyumba ate ebisinga abantu abamu ng'asula mu nnyumba nga nfunda abakozi abo basula n'abaana kati akuwadde ekkovu biki byakola abaana b'ekiro era baire yamubuuza abaana bange biki byobaliisa kusa alina kubyegaana era yabyegaana tewalinze anti and do you know she wasn't even remorseful kati abeere remorse nkugambye fenna tuli balalu fenna tuli balalu but the degree of madness varies from individuals kati yakikoze yes bamukutte yes oyagala akaabe asiite ebigere nti ate anti saagenderedde ye kennyini yamugambye nti ekkovu nalitaddemu kubanga wagambye tomanyi naye teyafututte buvunaanyizibwa kubuuza mukama we nti lwaki ogambye nti tomanyi
mukama we yandimunnyonnyodde. Okitegeera? Naye kati what if that woman yalidde ekintu kino nga kiri poisonous ne kimutta? Kitegeera. Olwo ng'oteekako njabala ng'oleka abaana b'omukazi mu nnyumba nga maama omaze okumutta. Yes, abakozi tubaagala. Yes, twagala abantu abatuyambako. Background check matters. Yeah. Bw'oba ogenda kugamba nti kati ngenda gindi nzijeyo omwana, noonyereza omwana ono gwe bakuleetedde ali biki. Ate abantu bakusobola bamanyi balina data bakubuulira. Nobana kusajja moto bakubuuzaga mwana oyo si mwangu muleke kubuulira. Naye ffe twesuulirayo gannagamba n'okuba essimu bana baba connectinga ye afa kimu nfisizzaako mmeka. Afa kimu nfunako ki? Naye ng'agenda kukuleetera ekizibu mu makaago. Ekigenda nno kufuukira ekizibu kubanga eriyo ne bebagoba oli n'agamba mukama we nze anti ongoba lwaki ongoba nze saagala genda. Naye ng'alina babulamu. Kitegeera. So nze ndowooza abaana bano tubanoonyerezeeko nga tetunnabeesigisa maka gaffe. Kyakubiri bw'oba ng'osobola okugamba nti kale abaana bwe baba nga bato naye nga basoma baako ne ttica gw'osasula omugambe enkomawo ssaawa 2 ewaka abaana bano kambajje wano ku ssomero ofune omuntu ajje ina week ajjemu emirundi wakiringa esatu alongoose akole byalina okukola agende obeera awakaago mu mirembe gyo n'abaana bo. Abaana bo tebajja kulemererwa kukolera kamere kakulya naawe olyeko ng'ebirala byonna babirongoosezza tolina kirala kyakkola. Okitegeera? Otherwise bana bajja tukola ebikyama tubeesimako naye bajja tukola ebikyama. So nga ate eriyo n'abantu abamu n'aleeta omukozi ewaka ate naye n'amufuukira ekizibu. Kituufu n'amufuukira ekizibu. Abantu babonyaabonya abaana b'abendi mbu n'amuboggolera vakukuboggola n'akwata n'ekibooko n'amukuba nga kuba omukozi ate abusiba babakubira ddala. Nze kimmanyi ebyabujjo byempulira mbu bwe bagula emmere gye bayita ennungi nnyama nkoko bamugamba agibafumbire tebalina girya. Nawulirako story yali bwayise Quavis side ezo some years back. Omukozi bayombagana n'omukyala. Okitegeera? Omukyala n'akwata omukozi n'amubonereza bo bakuyita kubonereza naye nze omwana gwe sizaala ne waaba ng'alina kyankoze nja kwogera emirundi 3 bw'oba totegedde nga nkuze ewammwe. N'amukuba kati bw'amala okumukuba n'amulekera bebi ayonka. Omuntu ono gw'okuba kale tetuganye yakoze ensobi mugambeko. Okitegeera? Naye omuvumye omukubye omulekedde omwana. Okitegeera? Omanyi biki byagenda okukola omwana oyo? Bayita ngomaze omukuba. Yes. Tugenda okuwulira story eyo omukyala bwe yagenda bw'ati. Bino abakozi bye bagira nti wasa amatooke asaaniise ajaddeko emmere eboobere. Yasaaniika omuwumbo gw'emmere naye yasaaniika mwana wa mukazi. N'amuteeka ku ssigiri n'akwata ebintu bye n'atambula n'agenda. Kyenkugambye nti tulina okumanya abaana bano gye bava. Azze mu makaago naye tolina ky'omumanyiko yadde neki. Tolina muzadde we n'ogwo gw'omanyi. Omanyi kimu yajja kunkolera. You've trusted this person with everything in your home including yourself. N'atokosa omwana w'omukazi. Omukazi agenda okukomawo omukazi ng'alabikako. Abuuza banneyiba bamugamba yagenze dda tannaba kudda. Gy'alabika agenze mu basajja be. Anoonya omwana amulabako nti alabika yatambudde naye. Agenda okujjula emmere alyeko. That is trauma. Omwana yamutokosezza dda. That is trauma. Okitegeera? It is very, very, very bad. Anange, how do you even get out of that? You don't heal from that. You can't heal from that. Jesus Christ. Naye bino ebintu tubikola twegendereze. Ate nga tuvuma abakozi bano nga tubakuba nga tubakangavula gwe kyolowooza nti you're disciplining. How are you disciplining? Lwaki ono mwana naye
naye ayina abazadde oluusi abazadde baafa oluusi baavu tebeesobola kyobola bumwana azze okukola obwawusigaala okitegeera it doesn't cost anything bw'abanga omulabamuako obuntu it doesn't cost anything okumuyisa ng'omwana because Doreen we don't know tomorrow it doesn't cost anything okumuyigiriza bw'aba ayina ensobi gy'akoze n'omucorrectinga n'omugamba nti nedda ekyo tokikola bw'oti kikole bw'oti ekyo tokifumba bw'oti kifumbe bw'oti engoye tozikunya bw'otyo kunya bw'oti okitegeera it doesn't cost anything naye abamu ku bafuufu abakyala ofuna omukozi n'obeera nga afunye slave awaka buli kimu n'obogola okuva ku makya tewategedde nti tuzuukusa gy'oli ye yabalemesezza mu buliri kyayinga tanaba obuggola bwe mukazi eyandigenza mu ffumbiro n'olaba oba kyayi ayidde ogabire abantu bokyayi oboggolera mukozi naye njukira buli muntu alina limits ze ate nze nkugambye abaana bano balina childhood traumas ayina byayiseemu tate tayagala naawe gwazze okukolera ate omuyisenga ki ng'ekitagasa kyova olaba oluusi bakola ebintu kwegamba by'oyinza okutunuulira n'olaba this is too much naye n'oteebuuza kiki ekireetedde omwana ono okukola ki okukola ebyo byakoze kati yes in this scenario baabadde bamubuuza era ng'alaga nti mukama we abadde amuyisa bulungi but because yamunenyezaako katono n'akola kye yakoze ye badde tebamugambako yes oba nga bagambako byakoze ne byatakoze nga babimunenyeza n'akula nga yakoowa she's fed up ndeka nkola emirimu gyange mirembe wenkoze obubi mpabula okitegeera ekintu kye tulina okumanya nti bano abantu bantu nga ffe Doreen nga bw'otayagala mukama wo okuboggolera n'omukozi bw'atayagala muboggolera munenyeeko but in a way in a parental way guide this person in a good way si mu ngeri ya kumuboggolera si mu ngeri ya kumumalako mirembe nabo baana nabo bantu okitegeera it is sad nti ono yakoze kye yakoze naye nze omukyala nandimuwadde amagezi nti bwe yakikoledde ekyo mwejjeeko temubeera mu biri ebyokwekonsolinga nti she will change she won't change wakikoledde next time ajja kukola ekisinga waawo jjukira ovaawo awaka omulekera abaana mpozi nga toliddamu munenyaako so nga ate okukola ensobi kya buntu bw'aba akoze ensobi era ojja munenya kati omuntu atanenyezebwa mwejjeeko oyiye magezi malala kiringa nawe bagamba nti mukozi wabazze kebera bintu byazze nabyo nabira ku social media waliwo yajja nga waliwo yasitula essabo ddamba n'alireetebwa munena bino byakibira anti yagambye eki Gwe Doreen ozanyisa ffe abakazi omukozi ayinza okujja ewuwo oze mbozi gwani erinnya lyo ekisenge kyo kiikyo tolina kyomanyi ku muntu ono toyina bibuuzo by'omubuuziza toyina kyokebedde ku muntu ono ekisenge ekyo kiikyo jangu nkulage by'olina okukola ne mutambula n'omulaga naye tomanyi kiki kyaleese mu keesi nze naffe tulina okwechekinga recently but that was last year agamba Doreen banage yankubira nga panika no panicking yakamuleta nga mazewo 1 week yali busy katakola nagamba kintu kyamugamba kibera kugenda ku mukisenge okebere ko yali wapene mbobanga afumbo bali ayoze twaza Sunday nakugamba nenda bo kisenge obo ndakubacha ngeri jachita oba kirungi bati you know muwabule mugabe mukwana njagala nga kiribwe kitikola boti yazibulide mtuma ndogamba kibera mu suitcase nga mulimu amadagala daga HIV. Are you serious?
n'amuyita naye ng'ali ku panic namugamba anti nedda sisobola kikola baana bo sisobola nagamba okimanyi abaana bano baana bato tomanya anything can happen sisobola kikola mbira eddagala lyange nali ngenda kugamba naye bangamba sikugamba bwe nakugamba nti tojja kumpa mulimu ng'ashakinga bawe yakubira bawe yamugamba waliwo ensonga lwaki mukama akugambe nti checkinga nti kakati ankwasa ekisanga ng'omusajja namugamba nkugambye simusangawo si mu bubi but singa yatu preparing oyo kutugwenyiza ogamba maybe katumwe benefit of the doubt but asirise tomanya one day kwa abantu balina emitima ebibi ayinza okunyiiga yes ayinza onyiiga ate nga banyiiga okunyiiga kyabuntu okitegeera tomanyi ddi waagenda kunyiiga kituufu oluusi abakozi abo abamu naddala bano betuleeta nga kumpi myaka gyaffe ate oluusi abeera na muwanvu naye nga mwana muto naye ng'alaba akwenkana akulaba ofuluma oli smart bino bye mubeera ewammwe mwekisinze n'omusajja mu ddiiro biba bimunyiga n'afuna obusungu banneeragirako mbwe beewaana ogenda okumulaba enkya naye nga ataddemu busuminu alageko anko nti naye bana abantu nze ndowooza yes tubeetaaga naye tubeere conscious. Did you see this story ey'omuwala ey'omukazi recently that was last week I think byatambudde ku social media so simanyi bw'oba omusajja yamukwatiddemu bwenzi ne bajemba of course olutalo biki amagamba omusajja nga byemawulira alaga by the way bano abaana abalongo si babo badde bato ndoza baddewo either mwaka gumu bwebiri kati ne bamugamba endaye wakoze kyaki ekyo lwakyo agamba yesu neko kati olomba mugamba nti no si babe abategeera nti si babe nga bakuze nga bali mu university mumusevinzeeko ssente okusobola omanyi nga talina ne bannange nagambye tuli kuki nga tuli okay abakazi nali manye eddatu abakazi ndoza bakoye nabo nali manye edda abakazi tuli remorseful like ekyo kintu kyotalina kwogera like oba kwetunula ogamba mbadde nsaaga nsomya agambye muwonyeza esabadde kati sente abadde nga tutekamu ssente naye kakati kasa kitegedde Dorina y'omukyala yali yakoowadde omusajja omukyala oyo yali yakoowadde omusajja ng'anoonya ngeri kyokoowa n'osigala ng'anoonya anti kaakati eriyo waliwo relationships oluusi nga waliwo asinga okwagala ng'ate it's evident okitegeera naye ng'ebiseera ebisinga gw'asinga okwagala ate bakujooga nnyo bw'obeera omukazi nga gw'osinga okwagala omusajja akujooga and they enjoy it bw'abeera omusajja nga yasinga okwagala omukazi amujooga and she enjoys it so by the way that's why most men say man tulawo okufalinga love naye waliwo okufalinga love mwana nugabona omwana mwagadde bwategera nti omwagala akumanyira kyokka naffe nebeerabira nti naffe ate nabo munnange wekiri kakati omukyalo oyo whatever happened between her and the man tetuyinza kumanya tesoategeera naye eriyo abantu abakola oluusi tusooke ku kwagala kali nti omusajja ono yayagala omukazi ng'omukazi akimanyi anjagala talina kyayinza kukola ekitegeera n'ayendera mu maka ge ng'akimanyi ne bwanankwata we shall talk about it ate amakaago gyegali Doreen ng'omusajja akwatira omukazi mu bwenzi enfunda n'enfunda n'amusonyiwa bisajja byattu nekimusonyiwa ne bagenda mu maaso nga n'okubyogerako tekibyogerako bw'aba abyogeddeko agenda ew'omusumba we n'amugamba kino kimpitiriddeko omukyala ewaka akola kino na kino okitegeera kati ate bambi abakyala abaami bwe batyo most of the time these women don't learn to love them ne bwakola ki they fail amwagalako katono naye omutima tegubaayo kiri awo kati oluusi anoonya newaba nga abadde amukolera newaba nga amukolera buli kimu atuuka nga awulira now I want out of this pretense kati nakola ekintu kyamanyi nti kati kino bwe nkikola kijja muluma ajja kungoba
No. Because there is no woman in their rightful minds nga yali ayagaddeko munne oba nga amwagala ayinza okukola ki? Ayinza okukola ekintu ekyo. Tegeera. N'atambula n'akola ki? N'agenda ng'amaze omulumya. So nga ate bana basajja nga yakwagadde. Ng'akwagala ebya serious. Ayinza n'okutegeera nti abalongo si babe. N'asigala. N'akugamba sigala tukuze abaana abalala abaliwo. Nabo baana bo gwabazaala. Ate munage ne mubeerawo for years. Ne bakula. Babeera. True. Naye era omukazi akyazannya obuzannyo bwe. Okitegeera. N'akujogera ddala ng'abula okugamba lwaki tongoba. N'akujogera ddala. Kyakubiri oyinza okusanga nga omusajja alina kye yali yakola omukazi oyo. N'akisereka Nze nagamba Doreen, abakazi balina sanduuku wano mu kichwa. Nga teyeerabira ne bye wamukola nga mwakasisinkana asobola okubikunyumiza. Okitegeera. Naye ng'alinda lunaku olwo. Exploding. Ngali kuwa just a test of your own medicine. Maniola yatugamba mbuye kye yakolanga edda. Nga bawa munyezizza. Ng'alina schedule. On this day, 9th April 2020, yajja late. Nakumonga yebase ne yenyiza tutakyogera kwa kino akireka. Nga tayagala mbu yeerabire. This day yambogera. Kati no oyo awandiika. Doreen eriyo abakazi. Nga osobola okugamba mu mwaka bwe guti. Nga kiri wano. Twali mu kifo bwe kiti yakola bw'ati. Nkitegeera. Nga tebeerabira. Kati oyinza okusanga ng'omukazi omusajja ono ng'ayina bye yakola n'alumya omukazi ono. Abamu nga buli gy'agenza okwenda na mwana. Kitegeera. Nga buli wafuluma ennyumba n'agamba nti kati nfunyeyo akakazi ke nfunyeyo nga balina okuzaala. Nga balina okuzaala. Kati nga n'ono yagamba ngenda kukuba wekiruma. Ate laba wamukubira mu balongo. Wakiri omwana abeera omu. Naye ng'ofunye ekitiibwa kya Ssaalongo. N'akimugambirawo nga bwe mawulira. Kitegeera. Tewannagamba. No, it is something kati ojja kusanga nga ku bye bamukoze omutima gwaguba ne gufa eri omusajja ono tayagala kumanya. Oba aswala mu public nti public yonna ekitegedde nti yayenda, that is not her business. Tayagala kumanya. Kitegeera. N'asalawo nti kale ngenda kulufuna. N'alufuna. Owawaka n'alukola ki? N'alulabirira. Biruze eddwaliro n'azisasula. Naye nga ye ali ku kimu. I'm going to give you a test of your own medicine. So kiba intentional. Kibeera intentional. Ku mukazi ali ku revenge. Okitegeera. Kati bali mu bufumbo nga bali ku revenge. Okukyogera nti n'abaana bano si babo. Omukazi ayinza kwogera kintu ekyo nga kigenda mu affectinga. Akyogera nga akaguwa kakutuka dda. Nga she wants out. I think I'm understanding what you're saying because all yanyumiza recently. Nangamba, even something I didn't understand. Omukazi ali mu bufumbo balina abaana babiri bato. Si bato nnyo, but anyway, kati balina ne businesses. Kazi manyinako. You know, she's in a good life. Omukazi, omusajja tebamutemyako. By the way, tulabye motoka yali yamu emotoka bbiri kati nga olusi the exchange kati muna mukubenda tabye motoka yo ngava omanyi Airbnb benda misana abasinga namukubira nango tabye motoka yo wano namugamba gayi namugamba motoka ki yoka you last nagamba number plate kinaje nagamba I know yoka yire nagamba that's my car nagamba oh zijukide namulimba zijukide oh yeah I gave it to a friend ali eyo okay, thank you so much. Nakamba anza badde ngenda bikira. Nali nyagundi boda. Yadina mu office mbulanya boda. Nokutuuka. Motoka kitufu najiraba. Nayogera no kugundi, no wagundi oyo. Askari nakamba. Okay. Nakamba badde njagala oyo wali njagala okwogera no. Simanyi lwaki ate askari naye yabiki omanya mbaba oyo bisozo. Simanyi I don't know why. Namugamba namulaga room ne bakonkona. Nakongona okugulawo ng'alimu mukwano gwe ng'alinga business partner ne mukazi we naye kyoyogedde zino what shocked that friend of mine
kwanga yali yakolera ku Airbnb yanyumiza mama wenaga what shocked me I didn't care so, because you cheating on me of all people kale nalibadde ngamba okay fine but of all people my friend and then you nagamba no I can explain nagamba no you can't explain omwana nagamba I don't want to ever see you again and omwana nagamba it's okay the woman didn't even say I'm sorry okay now with the kid namugamba it's okay namugamba people are shocked no it's okay by the time I come back I'll have packed my things nagamba omukazi ngakulaga nti ina byabugaga ebyo I don't care agala kumanya ngenda kugenda ebingoye ngenda zijjayo ngambye ngende abaana kasita baliwo jjagala okay nze ngamba ha Sechiwa musola chikola ngandaba ndi mu future yebi netonda kati Doreen nze kankubulire some carry more ate kino kigenda to both men and women whenever you do something wrong eri mukulu munno kubanga olaba we tubeera mu relationships zino tuba tukulanye oli muntu mukulu nange ndi muntu mukulu naye when you hurt omukazi gwobeera naye gwosula naye mu buliri try to find a way to apologize okitegeera abasajja abamu they don't know how to say sorry naye bamanyi engeri gye bakomyawo naawe omukazi buli wokola ekintu n'olumya omwami ono gwosula naye mu buliri try to find a way Doreen when we get hurt so much tutuuka ekiseera emitima gino negiguba nobeera in a state of I do not care anymore ekijja kikole ki Doreen omukazi atayagala kukwatibwa tasobola kgenda kwendera mu motoka ya bbaawo so she didn't care ng'akimanyi nti she intended to get caught. Okitegeera ng'akimanyi nti one of your friends one day alikulaba okundaba akugambe and I think that is what she wanted. Naye ng'omukazi oyo okutuuka ku extent eyo do not tell me nti tebaagalanangako na musajja ono toyinza kuŋŋamba nti they've never been in love so meaning yalaba ng'ejjogo lisusse maybe obujja obwo obuntuntu obutonotono obukolebwa ba partners n'olumya munno n'olaga nti tebikwatako n'akugamba nti kano kanyize n'olaga nti tebikwatako n'akugamba nti n'okola kano. And with women, it is built up anger. It doesn't come overnight. It is something that they keep so safe for so many years. Nakusimahiringira nakufumbira emmere ne mugenda ne mwebaka ne muzaaliramu n'abaana. Naye ng'ekiri wano yakimanyi. Okitegeera. Kyova olaba abafumbo tulina okubeera n'obudde obuwuliziŋŋanyanga. You get a day watch it, even that's not a whole day. No, are you okay? Na kugamba I'm okay. Are you really okay? Ngandaba kano ne kano kakyuseemu. Abamu bajja kugamba ffe tetulina budde bwebyo. Temulina budde bwebyo naye you're going to end up like this. By the way, because you're not in a relationship with a dog. You're in a relationship with a human being who gets hurt. Who needs to be loved, who has feelings, who needs to be cared for, who needs to be heard. Naye gwe okuva wamuleeta awaka kyaggwa ate tomuwa ssente za mmere okitegeera tomugulira ngoye tomugulira ngatto tomugulira but that is not everything. That is not all that makes a relationship. Ate this man bebatwalanga ebiri peti byabituluma an hour with you is enough. Naye abantu b'ennaku zino people don't have time for their partners. Ate afuna time eya side dish. Okitegeera naye gwatadde awaka gwatwala nti ono maama w'abaana talina budde bwo tondeetako katembawo bw'okaaba n'okaaba eriyo abakazi eriyo one time someone was telling me nti she had a lot of built up pain
Wow. Baba bali mu buliri bagenda kwebaka na she bursts all of a sudden. N'atandika n'akuba omulango omunene. N'atandika okkaaba nga afa. Omusajja mbu omanyi kye yamugamba? Tonkungulira wano. Bw'oba owulira oyagala nnyo okungula, genda mu ddiiro ndeka neebake. Bw'onoomala okungula, onookomawo ne weebaka. Now that is how insensitive some people are. Kati omukazi gw'ogambye ekintu ekyo agenda kukkakkana agambe okay, wano sirinaawo ki munnange. Akitegeere nti kati mulaava eno njirimu bw'oku n'abaana bange. Alabirira abaana be. Kitegeera? Naye yeerabirira. Making sure nti she's okay. Aleme kufa pressure. Yeah. But there is that day. Dore n'abakazi basasula. Abakazi basasula. Kati oyo omukazi ekintu ekyo kye yakoze. Nti amugambye ngenda genda. Built up anger. Agenda okutuuka okugamba nti kati kankole ekintu kino ng'ayagala omulabe, ayagala omukwate, ayagala omugobe. Okitegeera? Akulage nti I do not care. Ate ogenda okukikola nga ne gy'agenda akola ki? Yategekayo dda. Okugamba ko kati kinali nebuuza ne ngamba naye to that point of like teweegayira ko nga you know some people stay because of those assets nogamba is this good life can you beera wadde banjoga ye yamulaga nti anti kati wabeerawo ebiseera Doreen when you begged to be loved and you were not loved. There were times when you begged to be cared for. Nebigaana. There are times when you begged to be heard. Nechigana. There are times when you begged for attention. Nechigana. Weegayirira dda nebigana. Kati omukazi agenda okutuuka okukola ekintu bwe kityo. Nga kano kaabikuka. Mulimu kati mazzi geesera. Okitegeera? I know. And that is why yamulaga nti I don't care. Kati nono w'abalongo bwe kiba nga ye scenario nti omukazi oyo alina bye yayitamu atuuka okukola ekintu eky'obuswavu bwe kityo. Nagamba gw'amanyi. Kubanga Doreen abakazi tubikkako. Abakazi tuyina ensonyi. Exactly. Ekitegeera akazi tutya okuswala. Okaaba nako n'ogira. Kubanga ogenda n'otuula n'ogamba kati abaana bange kino banaakiraba batya. But she reached a point nga tayagala kumanya. Okujjukira basimu bajeyo obusimu. Nga tayagala kumanya. Kati manya yatuuka ekiseera. Abamu aba yatuuka ekiseera nga yakola ki? Nga yakoowa. Ekitegeera nga yakoowa. Oli mutuufu. N'asalawo n'agamba nti kati kama mbaya. I want out. Wabeerawo plan B. Mukitegeera? Ndowooza aba alina plan B somewhere. Sometimes omuntu agenda n'atunula nga your mental health is at stake. Ebintu bino osobola okugwira ddala omulaavu. Ogw'eddala. You lose yourself. You've lost your self-esteem. Ne bakugamba nga wali mweru nga waddugala. Okaddiye gwa mukwano. Ne bakoze emyaka 3. Olinga owaataano. Bagamba kiki? Ataano matono muganda wange ng'alinga ow'ekitana ng'enkakanya zonna zizze mu feesi eddugadde ofuuse amaaso gonna galinga ag'abazeeyi nago gagyeko enkanyanya kwegamba naye nga mukwano. Munno gwe watwalanga mukwano gwo akufuukidde ezzike. Okitegeera? Kati some people make the decisions they make not the way other people see it, but because of what they've been through. Yeah. True. And women don't just wake up one day n'agamba nti kati ngenda kukola kino nnumye omusajja. Kiba kyajja. It is something kyegoberera agenda okutuuka mu mwaka ogw'ekkumi agamba ekimala tuyina gyembeera. There is a lady mutabani we mukwano gwa mutabani wange. Mutabani wange ansonyiwa okubinyirabi. Naye omukyalo oli yabeera mu maka nga bamuyisa bubi. Naye nga mukazi wattu omusajja nga yali yalwala sukaali. Kati ng'ebiseera ebisinga tasobola kukola. Omukyalo ono yalina okukola alabirire awaka. Nga yagira garage ng'alundiramu enkoko. Obusente obuva mu nkoko buweerere ku baana. Akitegeera? Naye nga Doreen omusajja oli avuma omukazi. Ne baganda be ne bajja ne bavuma ate
abasajja bano agenda akitegeere nti toyina pulaani B toyina gy'oddukira ewammwe tosobola kuddayo bw'abanga yakujja mu famire nga nnaku ajja kuvuma n'obugere bwewanike akulangire n'emmere gy'olidde otuuka okugamba obanja ego geeveeyo kati nga baganda b'omusajja bajja ne bakampinga awaka nabo babeera awo bano bawala abalema obufumbo nga bamazeeko omukazi emirembe naye abaana bannyumiza omukyalo oyo yatuula n'agamba bbaawe nti wano ndiwo kaseera bwe yagamba kasita asembayo atuuka mu siniya 1 am out kati omusajja ne basitula olwo kagamba kagenda wakamasiikiini kananya naye ng'omukazi gwe bayita masiikiini bw'omulaba waafaanana bannange ne bamuvumanga ne bamusesebbula ng'olunaku we luziba nga tebamuvumya ali ekifi ky'enkoko nkubuulira mazima it's like nga yeewuunya lwaki tebavumye okitegeera basoma mutabani wange by then yali atuuse mu was it senior 4 senior 6 ne mukwano gwe mutabani w'oyo omukyala mukwano gwe naye ng'atuuse mu senior 6 bagenda ku university kati ono omuto last born ng'ayingidde senior 1 wow bw'ayingira senior 1 omukyala n'abagamba n'abatuuza abaana be n'abagamba ebibadde bigenda mu maaso byonna mubiraba I'm moving out gye ngenze sibagobaayo mumanyiiyo gye ndaga naye wammwe bwe muba mwagala musobola ng'okujja ne mukola ki ne mundabako okitegeera naye wano wewammwe awatuufu awakitammwe musobola okubeera wano musobola okukola ki kubeera eri Doreen omukyala n'aleeta mu buyita batya buno obunyongeza obumotoka obwo bayita nyongeza bupikapu obwo obutono mbutegedde n'ampakinga engoye ze talina kirala n'eki ate ng'ebimu ye yali yabigula mu nnyumba eyo naye teyatwala kintu n'eki she just packed her clothes bonna ne bava mu nnyumba ne bamutunuulira nga balowooza asaaga ate era nga we bamuvuma amasiikiini ono ogenda kugenda ani asobola okwagala omukazi nga enkanga that was the word enkanga ani asobola okwagala enkanga he was also among the abusive ones akutta akaggo ke naye avuma omukazi n'asirika n'apaakinga ebintu bye mpola n'amala obbipakinga n'alinnya mu kawiriwiri swi paka kati yasirika n'agenda mu maka ge amapya gwe baali bayita masikiini kumbe yali akola ebintu byekola kati ekintu kye mutulina okumanya kunziyamu kamono Doreen teri muntu adiba ku bakazi n'abasajja olimba abasajja tebadiba n'abakazi tebakola ki ate nofa abakazi batugamba tudiba nze bamitana namudiba oluusi abakazi tebadiba abatayagadde bwagazi ng'awa muntu wekitiibwa okitegeera teri musajja adiba teri mukazi akola ki teri mukazi adiba bwe kyolowooza nti gasiya ng'omukazi gw'oyita gasiya eriyo amulaba nga giraasi maaso ttaala matabuta ng'omwami gw'olaba nti kifuufu kasasiro wa kuno eriyo omukyala amutunulira n'agamba naye nze singa nfuna omusajja oyo mba nkoze eki kati tulekeraawo okuyisaamu bannaffe amaaso kitegedde kubanga ekijja tomanya kati omusajja oli yeepankanga genda bw'oba ogenda olowooza muno nyinza okulemererwa okuzzaamu omukazi kati giri myaka emeka giri myaka nga 5 temuliimu yadde akakono k'omukazi akapiipinga okuggulawo ki okuggulawo oluggi mpisa mbi eba in-laws n'aba in-laws abaali bamuwaga kati tebaliiwo bajja buzi ne bamuceekingako naye jjukira yalina omukazi eyamulabiriranga kuva ku makya paka ekiro omukazi eyafubanga n'akola atunze kano atunze kali bafune ekyokulya n'amumanyira naye yoyo gw'oyisaamu amaaso kubanga gw'olaba wamudibya
ekidibo kyo tewali ayinza kitwala nakutwala gwe anayinza okwagala. I didn't have that thing of like anayinza okutegeera kati nga tuli mu relationships zino ng'olumya munno manya nti wabeerayo olunaku olw'amakungula for both men and women. Gw'omukazi ng'oyisa omusajjawo ng'ekitagasa manya waliyo olunaku olw'amakungula bw'alisimbula n'agenda talitunula mabega okitegeera. Gw'omusajja ng'oyisa bubi omukazi ono manya waliyo amakungula bw'aliseetula ekigere bw'ati tewali ba reverse. Olaba kaninga kyobadde oyogera nti they ganged up on her. Black Sugar recently abadde agamba muzadde w'omusajja mother-in-law neighbor relatives be bamulemesa relationship. And in my head I'm like, I thought the man is supposed to fight. He's supposed for to protect you. Because she was saying it even yesterday. Ngamba zendozo balekera okwepasa na mother-in-law and bana I mean whatever sisters-in-law brothers-in-law this man ekizibu kibeera ku bbaawo. Why wouldn't he fight for you? Ono omukazi baamuvumanga n'agenda okulunda enkoko ne bakwata obukoko bw'obumu ne babukuba ku bisenge ne bukola ki ne bufa naye bbaawe nga mwali mu nnyumba asapootinga baganda be okitegeera naye singa bbaawe yasituka n'abagamba muviire mukazi wange muve ewange buli omu ayina ewuwe mutambule mugende. Yes. Okitegeera amaanyi bandigagyewa agavuma mukazi we ne mukazi we yandizeemu amaanyi n'agamba okay fine ayina byakoze but he's defending me. Ambeereddewo omukazi basonyiwa. Yes, basonyiwa. Okitegeera ne kakati Amos bw'aba teyaprotectinga Black Sugar against his relatives he wasn't man enough. He wasn't man. Omusajja. In fact, it's like she should stop even defending the man. It's the I mean the family. Anyways, abakazi. Omanyi nti twagala ebyekisi n'okuba n'essama ey'omukwano oyagala omukwano guno oguli full n'okuba n'essama kwegamba n'obeera ng'agudde mu 10.50 ey'omukwano okitegeera twagala ne tuyisa nawo kakati mukazi wattu oyo alabika omutima bambi gukyayagala omusajja we kati alina omudifendinga mu bantu abamubashinga abagamba nti Amos yakola bubi Amos naye truth be told omusajja ng'akwagala Doreen that man is supposed to stand. Shield you. Stand all odds and defend the person that he loves. Ne baba fans nga be bavuddeyo nti bavumaani bavume Sugar. Amos yandibadde avaayo n'abagamba nedda ebirala byonna mu bikole ono mukazi wange. True. Mumuveeko. Supposed to provide security. You're right. Webanga ba relatives ne waabeera maama Doreen tuzadde abaana. Okitegeera. Mutabani wange alina right okuŋŋamba nti nedda mami awo oyiseewo. Nempuliriza kubanga mutabani wange mwagala nja kuwuliriza. And I will advise nti okay ekinkozesezza ekyo because of A, B and C. Naye omusajja yenna atasobola kuyimirira n'akudefendinga eri abantu abakukola obubi takwagala. Takwagala. Aba ayagala kulaba nga you're humiliated. Aba ayagala kulaba. Omanyi those are one of the things that kill people's self-esteem. Okitegeera ne bakukakkanya bayagala kulaba nga bakukakkanyiza amayembe obadde okuze mangi nnyo kati kabagasaleko akulabe ng'oli awo kituufu. Kati yes it is okay for her to defend him but let her think of herself first before defending him. It is okay for her to defend him naye atuule kubanga fe tujja kuwuliriza byayogera tubiteeke ku ntandaalo tubyanalyzing naye ye she has lived this thing kati atuule wansi akize ssenga w'omutima gwe amubuulirire mu nsonga ezo kitegeera asalewo whether kino nkyetaaga oba sikyetaaga. Is this person worth my time? Is he worth my sympathy? Do I really need this?
is this what I've become? Yebuuza ebibuuzo ebyo byonna senga w'omutima gwajja kumuddamu. Then they will draw the conclusion ye ne senga w'omutima gwe basalewo ekituufu ekinaabakolera. Yep, na haja tu wanayogerera family members bayagambye nti bana you people, I wish you know that my in-laws never mother-in-law sometimes, most times baba tebakwagala. Walogo babagala. Now for you when you carry your problems and issues and you start reporting to them. Yakoza bwati. Nange nagamba ti walo nabalala basiru. We even reached to the extent of okunyumya ebyo mu bedroom. What are you thinking? Kati abantu abandanabe mu conversation nagamba bannange njize leero mbadde ngamba okay, then someone said mama nange nakikolako nangamba woba wiranga mutabani wange akuyisa bubi nga ayenze nnyo simanyako muleke lwaki omwesibako bwe yawiranga annyogoze kati Doreen kati yes abaana bano bakola ensobi bw'onombuulira ensobi za mutabani wange nze nomba manyi kutuula behind the curtains ne mutabani wange mubuulirire as a mother but when I'm with you I will defend my son. Oh, that's what you do. When I'm with you my son comes first. When I'm with you my daughter comes first. Okitegeera kubanga okwokuloopa bakazi bokka si be bakukola n'abasajja bakukola. Okitegeera kati behind the curtains nja biwuliriza. And I'll also listen to my daughter's side of the story. I'll listen to my son's side of the story. And I will advise them as a mother. As a mother. But when it comes to you, my daughter comes first, my son comes first. Kati there is no way. Nebwogamba nti kangende mulope mu kika kyabwe. Tewali ngeri kika ekyo kye kigenda kulwalinga behind you. Okujjako nga balina kye bakwetaaza. Kituufu. Kati oyinza okuzanga ng'omusajja wafumbirwa mugagga. Ekika kyonna kimwetaaga ekyewammwe nti bwana agenda n'aloopa bajja kuyita era totuleetera bizibu onoonya otujja omugaati mu kamwa onoonya otujja akasente mu ngalo olowooza bakazi bameka abaagala okufumbirwa omusajja oyo okitegeera lwakubanga waliwo kye beetaaza omwami wo naye nga mu butuufu bw'ebintu bandibadde badda ku sayidi ya mwana waabwe okitegeera kati kizibu okusanga nti relative nti nze ngenze nendoopa omwami wange wa sister we nti sister we awuliriza nze ajja kundaga nti awuliriza but at the end of the day ne mutima gwajja kuba nsekerera ngamba obaona abadde ki kati nze kyesitasobola kusootinga na mwami wange sigenda kisootinga na bantu be kituufu. Very true. Awo mmanya nti ffe ababiri tukoze eki tulemereddwa. Oli mutuufu. Naye ekizibu kyonna kyonna ekibaawo kyaffe. It began in our home, it will end in our home. Bwe kiba kiremereddwa okuendinga in our home, we shall leave it there. Yep. At that. Naye togenda ku involving a third party kubanga ogenda kuswala. Mujja kutuuka okugenda mu kyalo. Bino bye twetwala mbu Christmas time kuliira mucha nga bakugeya bafuna obukulukulu bakuyisaamu emimwa okiraba ekyo kyeyogeza naye mu kisenge bakikuba I know nga kyeyogeza naye kiri bwekiti ne bwekiti bundi yakivuma nti kiri bwekiti ne bwekiti nga tebakuyamba naye bakugeya because you have given them information about you okitegeera oba wadde awabi awokukwata. Just to it's about breastfeeding. I know some people go through postpartum depression, but I think some people need lessons. So the woman gets pregnant, gives birth. So we are giving the birth. Just 1 month. Breastfeeding and I mean breastfeeding. Bugula amataga nagabana, you know, like gataga na pumpinga. Anyway, there's something they call postpartum depression. Anyways, I don't know, like what to your extent, like chichi depression buno mwana namucha obibanyi namana no makanga tagala kulaba ku mwana we. Omusajja ya mu supporting. Yogerako. Ku bakazi 10 kikwata abakazi nga 2. Nawulira nga amaze okuzaala ye kennyini ng'omuntu yeekyaye
but si kye kintu ate ekimala omwaka nze kindowooza ku batono bendabyeko kitera kumala nga wiiki bwe kiba kigenze nnyo kale mwezi n'atereera kati yabatayagala kukoza mana naddamuna kakati reason eyamba amabere sagala abakazi tuyina nja kugamba ndowooza oba nja kale kankiteeke bwe nti mwabamanyi engeri gye mugendo kitwalamu tuyina obusiru bwe twetaddemu obusiru bwe twetadde owulira gurupu abakazi batudde beenyumiza bw'oyonsa omwana ebbere ligenda kufuuka sokisi ebbere ligenda kubeera bwe riti you're not going to be attractive anymore at least you pump ayagala ebbere lisigale nga liri gumite okitegeera gumite kati ate ne basajja baffe ne bagenda ne bakireeta nti atuula oluusi ye kennyini yavuma abakazi abalina amabeere kirina amabeere galinga sapatu ebbuto lyevuna ekibuto kyefunyaafunya naye ekikuto ekyo kyefunyaafunya lw'abaana bakoze eki yafuna mugabayagala bubi musasulire jimu ekitegeera amabeere gano gafuuse sapatu lw'abaana bo bakoze eki bayonsezza lwaki oba omubody shaminga kati abaana abamu agenda n'azaala nga bisitoori ebyo yabikola ki yabiwulira dda n'asalawo nti nze ne bwe naazaala sigenda muyonsa lwakubanga ate akola ensobi you're punishing the child kati omwana ono omuyonsezza mwezi gumu abeere ki ng'ate amata ogalina naawe kennyini maama weereetera ebizibu kubanga amata ago gakulwaza gwe ng'omuntu kitegeera yes ate n'ekirala ebbeere lino ne bw'onookola otya ekiseera bwe kiba kituuse ekyokugwa lijja kukola ki lijja kugwa bwe yonsa mwana wo yonsa mwana kubanga nze ndabyeko Doreen abakazi ng'ayonsa naye ebbeere nga liri kuli nga teririna gye liraga kati ebika by'amabeere nabyo bidifaaringa but whatever the scenario whatever the situation kitali kikugaana kulabirira mwana wo kuwa mwana wo kirungi kati omwana oyo akule bamugambe nti maama we yali tayagala mabeere go kugwa n'akulekerawo okuyonsa ku mwezi gumu ddala binyuma okuwuliriza ate n'ekirala ono omusajja gw'okuumira amabeere nti gasigale nga gali ttutu alina binyiiza olaba ekitonde ekibayita ekisajja ogenda gakuuma nga ttutu akulage nti oli ow'essapatu ate gwaliko gwayenda naye kati wejjuse lwaki tewakola ki ndowooza tukole bye tulina okukola mu kiseera ekituufu kye tulina okubikoleramu ebirala bijja kukola ki bijja kwekola byokka bijja kwekola byokka amen abaana abawala balina n'ebizibu sikulimba abaana abawala balina n'ebizibu naye lekeraawo okukkiriza abantu okutegeerera mu bulamu bwo weetegeerere nze Doreen ne bw'ojja n'onnyumiza otya nti bw'onooyonsa omwana oyo ebbeere lyo ligenda kugwa ogenda kukaddiwa ogenda kubeera bwoti byonna n'obyo agenda kunkyawa nze nnyonsa abaana paka ku myaka eki omwana ye yeegoba ku bbeere naakugamba maama nkooye kano kannyabo kange kagendanga ku ssomero ne kakomawo ne kakusumulula bulungi ne kasikayo ebbeere lyako ne kayonka nze sifaayo okitegeera oba ligudde ligwe kubanga waliwo buli kintu kirina ekiseera kyakyo waliwo ekiseera we nalina ettutu nentuuka ekiseera nenzaala nenfuuka maama kati whatever the shape of my breast I do not care I did justice to my children okitegeera naye gwe okule omwana atandika okuperforminga obubi ogambe ye bannange omwana ansobedde otandike kunoonya bi-brain boosters otandike kukola ki gwe ataawa mwana kirungo kikola magezi kubanga amabeere gano ge tubayonsa nago gabayamba okuboostinga obwongo bwabwe naye omudini ayinze because you're protecting what beauty which is not even there these men are confused nga yobogambye ogenda n'okola BBL n'akolaga sijjayagala andi kati ogenza okukola BBL mukiteesezzaako akugambyeko nti akyagala naye kati kankubulire Doreen omanyi confused lot
be bakazi be basajja bw'oyinza okulowooza nti omanyi kyayagala nga tomanyi n'olugamba nti kakati lino ebbuto ligeze nnyo omwami wange kirabika agenda kundekawo ogenda olikendeezi akulage nti ali wabbuto emabega yalidde ensangi nga gyagenze omanyi omuntu ekintu kye batategeerera kyekitonde ekisajja kubanga bo bye baagala oluusi bigwa na bugwi n'ogamba kati leero kino kyenjagala n'alemerako n'otunula n'ogamba naye kati ekyo yakyagaddeko ki kati abawala abatambulira ku kwagala kw'abasajja kyova olaba they end up making mistakes leero yabadde ne Doreen ndowooza yabadde ne Doreen lwakubanga Doreen mweru lwakubanga Doreen alina hipsi lwakubanga Doreen alina akabina banekuba IV bano bamama Safina abalanga eddagala lyabwe likola akabina likola hipsi lisitula tutu likola biki n'olyoka omira agadagala n'olyoka weesiiga agadagala before you know it ofunye akabina ne kamala ne kayiika side emu egeze side endala okitegeera naye nga byonna okola byaki nti ati nagenda okulaba bba wange nga yakugambako mbu byayagala ng'omanye ekyali kimututte ewa Doreen kwolwo olunaku Doreen bwe tubeera mu bintu nti kati kirabika yayenze kwona omukazi kubanga omukazi oyo mweru nnyo n'ogenda noweekubaka Carolite n'akulaga nno nti akulekawo ebyaddala ddala si Carolite bw'abadde ayagala tulekere awo okutegeerera buli kyokola kikole nga kikubenefitinga bw'obeera muzadde kola ekintu nga kikubenefitinga nga kiyamba n'abaana bo apart from that ono omuntu wamusanga busanze leka kulowooza nti ogenda kumutegeera nnyo 10 ku 10 nedda bw'oba osobodde okumutegeera 4 mulekere 6 yiye ojja kusanga naye teyeemanyi ate naye naawe takutegeera kiryawo kitegeera kati tulekerawo okulowooza nti tumanyi nnyo bye baagala tetubimanyi ate tetugenda okubimanya byabwe ekisembayo story esembayo gayankubira ku mpewo mufumbo afuna side chick babeera for 3 years then later on omulimu negugwawo naye nagamba mwana nasigalawo kakati along the way nafuna olubuto omuwala kale ne babeerawo awo n'azaala bwe yagenda okutuuka okuzaala ate ngono afunye omulimu omulala agamba bambi kanjira mbeera naye kati omwana atuuka ekiseera bambi bwe yamugamba azadde n'amuwa amannya ge nga bina kati nga waliwo abasajja nga bagala erinnya lyabwe eryekika nagamba mutume gundi ne gundi nagamba kale ayitawo one month omwana amukubira munange mami yagambye nyamba omuŋambire nti tuli mu kushuutinga naye nze namugamba mami yagambye nti agamanya tagaagala era yamuwadde amanya amalala namugamba amanya tagaagala nagamba mami yagambye ekimbu amanya tagaagala yamuwadde amanya amalala nagamba bannange nga maama yakyusa maama w'omuwala omuwala yeyamukubira namugamba mama gali amanya agaganye yamuwadde amanya amalala omusajja nekimuluma but remember tebamumanyi eri in my mind I was like I think because tebamumanyi ndoza yatya okukuba okugendayo wayitawo emyezi bangi gigi namukubira naye yasigala aweereza help hello oh by the way ng'olwo omukyala avuddewo awaka nede yali side chick naye ndo tabeera nga bino side chick married but side chick eri omuwala yali married somewhere no omusajja yali married naye ng'alina side chick ye yazaala for 3 years n'azaala and then second scenario but very oba yamukubira nga mugamba kinamugamba by the way nerabira okugamba last weekend omwana twamubatiza nagamba mubatizawo twamubatiza mbakatuliki kyokka gayagamba ye muki Protestant nagamba nga tewaŋŋambye anti nabadde manyi oli bize mami nagamba tubikolereyo kumpewo ne bagamba omwana either siwo either mama wo yagambye
nonya family omusajja twafunye omusajja omulala omwana tumuwe family eno I know like in my head I'm like kati omusajja nagamba I was ready to tell my wife nti naye omwana omulala kwanza abana bange tebakwere bwayomba kugamba mwana muleeta wano depending on what she wanted what is that like mother-in-law nebagamba naye mother-in-law yo naye bannake aba mother-in-law nabo but in my head I'm like nebagamba akole DNA kwabana yatandise okudoutinga nagamba first of all I feel mpulira banjoze nnyo omanyira nebagamujjako at in my head I'm like maybe either omwana si uwe either mama yamugambye but I have to be strategic nako naye manyi omwana tumwe family erinnya lijjeyo I don't know anedda kati olaba omanyi nti ne bamaama oluusi tubawaayiriza ngoli yalimbye bulimbi ngati mai tosobola kujja because how do you go and confront your mother-in-law auntie by the way okitegeera you've never even come through kati olaba abantu bano you may think you have a side chick but when your side chick has another side hen somewhere okitegeera kati omanyi nti abaana bano abawala asobola okufuna olubuto naye n'atamanya ani nannyini lubuto then she gives it to the highest bidder gwamanyi nti kati ono yalimu kasente nebambuuza mwana nabanage simanyi ntegeere n'atuuka okuzaala ng'omwana alina amannya ga bika bibiri ng'awadde ono n'awanooli n'atuuka okubatiza ate oyo yayogera nti twamubatiza naye omulala amubatiza mu y'abakatuliki ne bamutwala n'ey'abaprotestant ne bamubatiza gw'omanyi ekiri mu nsi Doreen naye kati oyo omusajja just okutegeera for his own peace for his own peace of mind akwata omwana amutwale ku DNA ategeera ekituufu I know because tebagenda kuzannya monkey games just like that and then some women batera okukola ebintu ng'ebyo nga balina engeri gye banoonya okujja mu musajja ono sente abeere ng'ali his on bended knees all the time why did you do this anti lwakuba nga tobeerawo biki n'awaayo akasente okitegeera but for your own peace of mind omwana ono mutwale ku DNA I know okitegeera bw'omala okumutwala ku DNA ng'otegedde ekituufu bw'aba nga si wuwo muddize maama wo batambuze obulamu bwabwe naawe odde ewuwo yes obadde ne side chick but then good riddance to bad omen akuplainze akulaze shege naawe kola ki move on that's like Doreen abaana bano abawala kati nze naye stories ewaffe zigenda nakundetuuka zindeetera obuzibu brother wange one time bamusiba omwana naye ye musajja wattu ng'ayagala omwana oli bambi nga kuyetinze mwagala ate kati omwana ono omuwala yamuzaala mu Somalia kati brother wange ayina engeri gy'ayina ebiviiri ebyo ebyamunyerera ebyo nagamba akaana kagenda okuvaayo kayina ebiviiri ebyo ate kayina engeri gye kafaanana mu brother wange nze ne ngamba okay fine omwana alabika wa brother wange nze sibigendako nnyo tutuuka omwana balina okukola ki balina okumubatiza kati before nga tebannamubatiza tukubira sister waffe omukulu mbise yazadde omwana bannatenamanya ngoko bannange ensaasira nsonyiwa taata kati mbise yazadde omwana kati tugenda kukola ki tugenda kubatiza nti amumupedeze ku kifaananyi twamuweereza ekifaananyi sister waffe yakebera obugera nti yatuweererezawo message n'angamba ono omwana siwaffe teekawo omukono siwa brother waffe nemugamba naye amufaanana nangamba nkubuulire mukwano si wuwe I insisted omwana waffe ate ng'akaana kalina engeri gye kafaanana brother wange nagamba kakati kumbe omwana ono she's playing two families ate go ajjawa brother wange n'ajjayo sente n'agenda ew'omusomali n'akola ki n'ajjayo sente ye nga bw'oba obulamu bw'ayagala tayagala any kind of seriousness brother wange amugamba jangu tubeere ffenna nti ate njagala kubeera mu family home yaffe bazadde bange bamanyi nkyali waka okitegeera nga batuuka ne brother wange nga bamuguzisa ebintu byewaabwe ewaka weekly shopping twetaaga kino bannange
Kasajja mmwe abaagala obuntu obwo mulina ebizibu. Omanyi nti akantu kayinza okukuleetera n'olabirira ekika kyonna ng'olowooza nti ogirabira lwa kubanga okaagala. Abaana bakyali mulina ebizibu naye byammwe mwe mubyereetera. Kaakati bwera ng'atuuka agamba omanyi njagala tubatize omwana ono. Bagenda ku church ne mukwano gwe. Tulinda omwana ng'omukazi amuleeta. Ne tugamba mboke fine. Ayinza okuba yafunye obuzibu. Kati ffe mu layini y'okubatiza ne tukola ki? Ne tukomawo ewaka ne tulya emmere yaffe ne biggwa. Kaakati ne mugamba naye omanyi yita omuwala oyo. Mugambe sisita wange akuyita. Tulabe. Najja. Kati naye nga brother wange mugambe omwana ono tumutwala mu kyalo kumutuuma linnya. Enkya naye bw'aba si waffe we bamutuumira erinnya nga si wa famire yaffe waakalira. Doreen omuwala bwe yawulira ekyo nagamba tekisoboka. Twakola program nga tulina okumiitinga the next day saawa 2 ez'okumakya yakeera kulinnya baasi zimuzaayo Teeso. Paka kati siddanga mumuwuliza. Nabuuza brother wange waddamu n'omuwuliza n'angamba nedda okuva twamugamba nti tugenda kutuuma linnya. Yafuumuuka era twamugamba kati bwe ne mugamba condition bw'aba si waffe we bamutuumira erinnya eryo that surname kasita balimu waweebati we balimuweeredde waakalira. N'agamba tekisoboka. Yagamba omwana wange okufa bweswi baasi ziwe zintwala ewaffe. Misinda olaba bino ebintu abasajja bintu byabwe bye bakola ebyobwenzi bibanyumira. Naye bakyali abo balina ebizibu lwakubanga tebasobola kubuulira bantu baabwe nti amwana leero ke nafunye kankoze shege mungi. Okitegeera naye obuwala obwo bukozesa abasajja ne baba manipulating ate kafune ku lubuto nga kamanyi obadde oyagala kuzaala oba wayagala ddoka okazaalamu awo we kafunira olubuto lwa neighbor ne kakuteeka ku bunkenke kanyumiza ne bannaako ayagala kigundi kyange balina bye babayita bayita batya sponsor wange ayagala omwana naye kandabe ne kalyoka kamukusibako n'olabirira time etuuka nga kali mu fix ne kakuwa amawulire ng'olabiridde ebbanga ne kalyoka kakuwa amawulire sinawuwo olwo ko kenyini ke kayinza okwenishiatinga oluyombo ne muyombamu ne bamuyomba ndaba n'omwana ono siwuwo kikume n'ogamba bannange chakomana omusajja kwetinze bondi no n'omwana ate bambi baba baagala nnyo bawala mmwe nammwe bannammwe mubakola bubi naye ate nammwe abasajja bibagwana osaasiraani okitegeera kati bambi omwami oyo fine it is maybe bad what is happening but afune DNA okumulimba naye agenda afune DNA ategeera ekituufu ensonga eve mu ddiira aleme kubeera awo nga ali ku bunkenke omwana wange bamungabyeko omwana wange bakoze bati for him to be sure sente bw'aba aziina akole DNA. Yeah. Thank you. All right, bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,